twewale nnyo okusubscribinga kimukola kyamanyi nyini ddala namwe abatanaba kusubscribinga tubasaba mugezeko okusubscribinga mulikinge mukwate ne kade musobole okukwata notifications zaffe zonna tukatandise tuti olwaleero tandise ne lya Ronald Alimpa Lema Namakula Namboze mwali nnyo Sefuko mwali anti Chloe Kaduka naye mwali nnyo kati olwaleero tutandise ne Ronald Alimpa ono era nga abayimbi abalaba Uganda bazikizanya ayina promoter omu eyamusasula okukola mu bbala erimu eriri ekasenge era enteeseganya zagenda ddala bulungi nnyo maaso wakati wa promoter ono ne Ronald Alimpa ekyewuunyisa yayinza okutuuka ku bbala lino ng'alaba kikutte byansuso ng'alaba kikubyeko ng'alaba ebbala likutte nnyo n'agamba nti boss olina okwongeramu kasente yongera omukono mu nsawo nga tunatandika bizinensi kyono kyaggyeko waya promoter era promoter n'amugamba nti twateesa buli kimu kyaggwa bulungi aye lwaki onnekyusiza mu kaseera kano akasemberayo ddala ng'olaba n'abantu bakulinze dda Kyalimpa ebyo tebyamukutteko era yakutte bukwasi bbaaga ye n'agikuba ku mugongo n'aweeka n'addayo promoter agamba ezanga olina ozizza katuvuddewo Lema yalagiddwa essanyu ery'ensuso we yagenze okubanga adigizaamuko ku bittaka era bamuwadde essanyu lya nsuso ddala bamulaze omukwano ogutenkanika yafunidde ddala akasente akawirako ddala nga tweyongeddeyo Madam Achen Ruth agezaako okuva n'atangaza eggwanga kusooka za Covid19 n'abagamba nti mugezeeko okubanga mwekuuma mugezeeko okubanga mwongera okubanga munaaba mu ngalo kubanga ekirwadde kyasitudde dda enkundi ggulire eddala gannako nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'okusanga bosi wa KCCA Mr. Komugisa Godfrey Owebulisa akawungezi k'eggulu yasangiddwa ng'afiiridde emmotoka ey'ekika kya Benzi mu parking ya Akomyewo shopping complex ekanyanya wano e Kampala naku nnyo nnyini ddala era tusaba Mukama amuwe ekyumulo eky'emirembe era bambi nganda ze bonna agezeeko okubanga abagumya mu ngeri emu oba endala ate ku nsonga za Sefuko mwana mulenzi ono yasibiddwa mukyala mukulu Nakangubi Jennifer abangi bavuddeyo nga bagezaako okubanga bamukubakubamu emisumaali nti bulijjo kisusa biki ate nga bakadama bulijjo bagezaako omupikaapika nti sawula ddadde jjukira nti mwana mulenzi ono y'omu ku batikitoka wano mu Uganda ababadde bagukubira ddala munda era following ebadde nnungi nnyo nnyini ddala naye ekyewuunyisa abadde nga bamuwana asabula ddadi kubawonyaawo essaawa eno be bamu bamwefukidde bagamba nti mwana mulenzi ono asaana abe ng'abonerezebwamu oluvannyuma lw'ekyo ku lulwe amanyiddwa nga anti Kaduuka avuddeyo n'abambalya n'abagamba temumanyi kyemwagala era bakadaama sibategeerako ddala vidiyo yiino nga anti Chloe naye nga abambalidde agambye nti ye ttiimu Sefuko tolina kyomugamba mbasaba mwena abadde batannatweyungako mugeze kola nga musubscribinga mulayikinge mukwate ne kade tulabe nga twegattiramu nga tutambulira wamu ku channel eno anti Chloe wuuyo anti takuba ne bakuba mugamba mutya muli fine nange ndi fine muli bulungi nange ndi bulungi siri bulungi nnyo kubanga omu ku baganda baffe gwe bayita Sefuko taliibwe essaawa zino akwatiddwa naye nga sinnaba kumwogerako nnyo oba kugenda n'ensonga eno mu maaso Sefuko ye muntu abadde ne following ennene kasale kana akantu okayoge kikwatako Sefuko abadde ne following ennene Sefuko bingi naye full figure yatutte Sefuko kumusiba naye full figure yatutte Sefuko musiba naye teyatutte Sefuko olw'okuba nti avuma full figure yatutte Sefuko olw'okwogera ku mwana we njagala mbabulire baganda bange abalungi abali wano mulekeraawo okwogera ku bazadde b'abantu mbagambye ne bwe tubeera mu bbala nga tuli ku shisha tufuuwa bazadde baffe wakati bamanya ne bwe tubeera tukyusa abasajja buli lunaku bazadde baffe wakati bamanya kyekyo kyenkugambye nti byonna wooba obikola jja maama wa nti Kaduuka maama wa Sefuko muki Sefukonia wange ze mwayitira Sefukonia bajje mu mboozi zo osobola okuvuma anti Kaduuka ng'omuntu nze ogenda kunvumako ki oli malaaya omusajja yakusuulawo byebivumo yosobola okuvuma ebyo si bivumo naye bw'oba tokutte ku bazadde bange ne wateekamu ono kasasiro gwe tubeeramu wano ku media kiryoke tokutte mwana wange otandika okugamba Bobby kiringa ekisiraani okitegeera ebyo bye bijjako abantu waya abantu abasinga nze kyemmanyi ku bakadama era singa Sefuko ava mu komera n'alaba comments eziri ku bakadamu nyina omukyala gwe nandyagadde agende ku TikTok asome bali mu kwogera ku Sefuko tewali muntu asobola kuwaga kusinga kadama nze wekka wano ku internet asobola
okukubulira Kadama yani Kadama talina side yaw addukira jezavugidde tewaliwo buli muntu yena gwalewidde ko nga wagafusefu ali ku internet ku TikTok alina kyamwogerako kirungi kino nkize eri gwakola business ne bakadamu however much bakuwaga naye werekere mwakatiibwako esaawa yonna bagenda kukukuba bakuze ne wootategeerekeka nze obulamu bwange bwonna nayiga bakadaama nabasoma weba university mwe bakadaama mbali 10 ku 10 Kadama nze mukwano gwange mu business mu inbox ne wano ku internet sinawo mukwano gwe nesembereza nti Kadama bannanga abana muli mu kwogera ku sefu ebigambo ebivudde ne oba n'omulamu mwaguvuddeko dda mumuwanyi obweru mwenna mwamuvira akasajja nga kalabika binabagamba filters balemeseza n'obufumbo otulya anti kaduuka n'olowooza nti ofaana naye olw'okuba weeyerusizaamu kumbe mukazi wattu omuntu afaanana bye tosobola kumufaana tosobola kumwenkana kati musajja wattu sefukoni yawange ali eri mu kkomera naye mwenna comments banayende bwanajja n'asomako agenda kukaaba bukaali you're not easy nze mbamanyi mumanyi okuwanika abantu naye mukwata eddala ne mulissa bannange mulitegulira ddala ng'omuntu talina nawe yeekwata those are the people era mbyeri mpulira buli omwe akola video sefuko bamusibye bakasibe naye mwe mubadde muwana sabula so madamu mukyala munnanga akola business Kadama mulabe edduka mwegendereze nnyo nga bwegendereza amazigo opamye mu nsika akasubi obuteekyanga ne gakwesinga nze mbegendereza kyovolanga nabagamba nti nja kubakolera n'obwesimbu naye mbamanyimu Kadama omubba n'osigaza obulamu Kadama nga yavuddeyo n'atabuka gw'olina bw'osigala ng'oyimiridde ku nsi kuno nze siri mikwano gyammwe era nze nabagambirawo nabagamba nze siri mikwano gyammwe Kadama akuteekawa anti gundi sabula kafume ka anti kaduka tekalina makulu okumanya bakadama muswazi nina comment je nalabye nga kirala nti nyina nedduuka ali ngali ku side eri anvumireyo mulina obuzibu ku bwongo atasobola bategeera yabeewa n'ataleko gaba Kadama ziba Kadama banjagala nze Kadama amanze gwe beesiga igwe Kadama talina gwe yeesiga as long as it is about money wakomera wana ayagala sente ze period kalas tolina nacho omunnyonnyola ayagala mudaala gwe bwe liba dduuka ayagala dduuka lye oba si ekyo mudde mu kkomera so bakadama bawaze sefuko mu bulinge naye kye mumukoze ze nakati sinnaddangu kubanga nsomye comments buli we muli nsomyewo comments zammwe mpulira nga njagala nakkaabo bana esinga mukazi munnanga amanyi n'abagenda empola mwe baana mwe mulingo omukkago omuntu gwafuuwa ne gukuma essigiri kuba kinyampo ne gukuma sigiri temuli bangu okwogera kiri okay nze nabagamba tolina ekipya kyogenda kunjogerako ogenda kungamba ndi malaya ogenda kungamba nali neetunze kinga gye twabeeraka ku mudaala ffenna zezo embeera zogenda okukola ki okwogerako naye Kadama nga yakyuse Kadama akyuka n'ateekawo n'omutwe n'ateekawo envi n'ateekawo obutakotako ne bamusemintinga yoyo gwaita Kadama talina side ennaku emulira mu kiyumba teyalidde baba era yamukutte ku mabeere ayimye kati agenda okujja wano commentinga nga buli kimu kivuddeko kati gwe n'olowooza nti munnaye ennaku zinaati kadduka bamukyukira bamuvuma kikwano guno omukka gw'abakadama gulinga bufumbo azironga azokwatagana ne Kadama essaawa yonna opama essaawa yonna kubisa omukka n'ogufuwa n'ogunywa n'ogugaaya n'omira bannange mwogeredde sefuko ne neewuunya abamugamba okusabula imwe baana mmwe nga mumugambye okusabula ku kintu kitundu kino full figure avuma munaye naye tateekamu baana b'abantu munaye full figure muvumi seriously but I've never had her ng'ali ku mwana w'omuntu amwesibyeko eky'omwana w'omuntu muzadde era we yabadde awaaba mumufune bulungi yagambye gwe nodda ku mwana owange oyogere munze simanyi kitaawe omwana owange atuuka okukula alabe video ng'eyo ng'ogamba munze namuzaala simanyi na kitaawe
bantu bange bamama b'abantu nabagambye bamama baffe tubeera n'abasajja 18 nga bonna batuzina naye bamama baffe tebabimanyiiko wadde taatawo ye taata waakulabira mu kiti kirala kyova olabanga nze nkubiriza abazadde tuoba oyagala okumanya omwana wo yaani olina kubuuza ku mikwano gy'atambula labe siggwe kutula n'ogamba omwana wange abeera wano saa 12 omwana wange afukamira n'abuuza abagenyi ebyo abikola olw'ensonga ali mu maaso go omuntu amanyi omwana wo bakwano be batambula nabo bazadde baffe tebalina kye bakimanyiiko kitwegadanga bakazi bazadde baffe tebakimanyi nako nti ffe tukomba emikira ne batuwa ssente tebabimanyi nako wadde n'olunaku n'olumu naye kati gwe bwakwata mama wange yebase magombe n'omuteeka wano ku midiya aliko gamba mbu musima mama wange yali malaaya mbu ngende muziikule mulye bantu bange emisanga abakyasibwa nga muva ebweru kuli bangi mpozi muvundireyo waliwo ekibatuma okkirizibwa okkirizibwa okunvumanga bweyagala okkirizibwa nze nonkwata oba nonyeditinga notekako omuntu onogamba nti wansanze ndi bwereere kiryoke naye waliwo ekisuka waliwo bwova ku mulamwa nze sefukoni wonna wooli ndi wamu naawe era nkusasira naye oyiga bino ebyo byonna tubiyitamu kuyiga nze abasajja be bantwala n'omwana ne banteeka mu kkomera kambabuulire ekintu kye bayita ekkomera ne bw'okibeeramu eddakiika 3 waliwo ku bwongo bwo kyovuddeyo ng'osomye nkiddamu ekkomera naye bagikuteekamu eddakiika 3 ovaayo olina kyosomye nze nayingira ekkomera abantu jjukira bakutwala tolina kyoyambadde sefukoni abakutwala webajja wano nga baze kunona anti kaduka nga bw'oli kati bw'ogenda naye nze bannona n'omwana nga sina ne baŋŋamba weeyambula okube ku mwana ensiri kumala ennaku 3 n'ennamba z'essimu z'abantu otandika okuzeerabira kwegamba osiimuka it's just a university of understanding mwe mukeera ku makya n'ogamba omuntu mbu wava mu kkomera walya people keep quiet not because they want to keep quiet naye waliwo ekintu ky'olabanga mu butuufu kati bw'oddayo ogenda kufana bufinze mbabuulire era sefuko bw'ava naddamu okwogera ku muntu yenna nkulayirira mpozi ng'afuluma eggwanga wano mwewe ebitiibwa eyo ku TikTok nze mama wange alibye ebiti nze mama wange musawo bangi naye nga tolina bw'oli bannange basista ne babrother filters zibabuuzabuuza zibakyankalanyiza obwongo aga Katonda mu ggulu sefukoni yankwagala nnyo sefukoni ya wange era ndi wamu naawe mu kunyolwa sirina video gye nnakoze nga nkubologera nga nkuvuma naye kasita oyize ebyo full figure takutute mu kkomera nti ayagala ovundire mu kkomera akuwa kyakuyiga ekyo kyakuyiga it's just a lesson tayagala ovundireyo full figure agenda kukwata koleki akujjayo ye kennyini naye akuwa kyakuyiga just bwe butyo obulamu bwe Uganda bwe buli mwe mubwogera ku media mubulaba bulala naye ne wano obuli bulala waliwo ekiva ku kumanyira wulira nono bwagambye munekyumba liringa kkomera gwomanyi bayite kkomera onayogedde biki akawungo olumu bakaleeta kabisi bw'otajjaako kakumala ekyemisana n'ekyeggulo kitegeeza osuza enjala weewunya oliko omwana ayonka bano ne bakkaka bannange wuute ebijanjalo n'osooka otula ku baketi y'ebijanjalo ogiwuute ebijanjalo tebiyidde akawunga kakaawa nga kifaanana gati kyekiyumba gwosobola okufunira n'obudde n'okwata smartphone n'otexting omusajja n'omuweereza obwereere n'otandika okunda omusajja n'akuweereza obwenga busi n'otandika okwekoonyaako essimu efuula eyeegadanga mu kkomera olina woyinza okujja kukumbako ebeere kaloti kyotandika ogyegadangise gwe muganda wange va ku kye bayita ekkomera era ekyo kyo nkibagamba baganda bange biro ebintu tubijjemu omuzannyo ne bw'obeerayo essaawa eddakiika 4 waliwo ku bulamu bwo ky'olina okuyigawo ogenda kuwulira biveeko ebya diversions bino ebintu tetuli ku diversions omwana oyo agenzeeko mu kkomera asuzeeyo nayo kyagiyita diversion gwe bagabe babeerayo
nze bansiba wano temwagamba mbu natuukayo simanya ne India simana natandika kwogera Lunyankole. You people, you are very bad. Mwe natuukayo ne njogera Lunyankole ne bantadde. Omanyi sente zaayo noonekanza okutuuka okumanyika ne wendi. Mwe bantu mmwe. Ebya diversion tubiteeke ebbali. Naye waliwo ekibeera too much. So there are lessons we have to learn. Ebya diversion webiriwo nawe bibeere. Naye waliwo ekintu kyolabanga kiri too much. Waliwo ekiri too much. Sefkoni yankwagala nnyo era nsaba Mukama akusuuse byoli mu kuyitamu. Kubanga ojja kufa omuntu atuuka okufa nga mugiyita diversion. Nze bannabe mwansobera. Ne mulyanga munnamwe bamugyewo obulamu mbwe diversion. Ebintu emutandika okubeera n'amazima. Mulekeraawo okubologera ku bazadde b'abantu oba abaana b'abantu. Bajja basiba. Anti kaduuka oli waddembe okunvuma nti emimwa gyange ekyagifuula eminene embeera ku busolo bw'abasajja mbukomba. It's okay. Period. It's okay. Naye va ku mwana wange. Va ku mange. Va ku kitange. Gwe tunka nange. Engeri munange gy'omanyi gye ndi mwannyoko. Tutunke. Naye Kadaama mulabe edduuka bannange kye muli mu kukola safe konze simanyi oba aliddamu okwogera nammwe. Kati ono kunga Uganda ali kunayasa mambo mbuhereni walya. Kati gwe singa abadde nkumanyi osobola okumpeereza video ngonda bandya. Kale singa bantu bange mbabulire olumu mwogera ebigambo. Ne mujja abantu emitima emibi kambabulire. Very many people are changing just because of your words. Abantu abasinga bakyuse olw'ebigambo yammwe mwe bamatako. Buli gwe mulaba avuddeyo nakugamba nti bana ekino ensonga si diversion mugamba oyo yalya. Mekaze mwampa. Ebbanga lyenkoledde gwe nsubira kufaanana nga masiikini. Buli avaayo n'ayogera ku kintu oyo yalya. Buli ono wagamba nti bana ekino kibi oyo yalya. How many of you are going to stay in noop nga buli omu yenna mumwogera kigambo kyakulya? Mutandisa n'okugamba n'okulowolesa abantu okusabayo omukisa ogenda basisinkana abasajja bano.